eyenkanidde ebuze. Multi-role fighter ekola emirimu mingi. Abamerika be bagenda maaso n'okuba nti batuula ne bagikola kampuni eyitibwa Lockheed Martin be bakozi baayo. Egenda mu flight omulundi ogwasookera ddala ennaku z'omwezi zaali 15 Desemba omwaka 2026. Kitegeeza nti yali nnyonyi eyo eyitibwa F35 gye basooka okufulumya mu 2006 emyaka 16 egiyise. Kaakati oluvannyuma mu mwaka gwa 2015 baleeta ennyonyi eyitibwa F35B ennaku z'omwezi zaali 31 July 2015 ne baleeta F35B eneebuze. Kaakati otegedde nti eri endala baali bagireese omwaka gwa 2006 so nga balinawo n'endala ekyasembeyo okuleetebwa gye bayita F35C. Yabadde February nga 28 omwaka gwa 2019 ne bagireeta. Kati otegedde nti zibadde active okuva 2006 paka kati. Abamerika bazimba ennyonyi eziwerera ddala 600, ennyonyi eziwerera ddala 965 as of September 2023 eziri mu service ze baakakola zibadde 965 plus. Kitegeeza nti wayinza okubaayo endala. Kati ze nnyonyi ezo ez'omutawaana Amerika tayinza genda maaso n'okuba nti akkiriza ennyonyi eno egende bwetyo n'okugikuguza obuguza. Kati kasooke nkubulire ssente kyekyokuwanisa ky'egavumenti ekisinga okuba eky'ebbeeyi sooka owulire ssente zeegula. Ennyonyi eno ya F35 ebuze egula ensimbi eza dola obukadde 177. Oh my God, millions 177 ensimbi eza dola. Kwata kali kirweta weebalire sigenda kusobola kukubalira. Buli kakadde ka dola kalimu eza Uganda obukadde 37. Kati obukadde 37 eza Uganda gattagatta emirundi 177 ojja kufuna sente eno zeegula. Ojja kufuna sente zeegula obukadde 177 obwa dola. Nkugambye nti simple mathematics. Kwata akakadde kamu aka dola aka dola kalimu eza Uganda obukadde 37. Kati ozigatte bw'onaazigattagatta obukadde 37 kubisaamu emirundi 177 ojja kutegera sente zeegula. Kati bw'ogenda okugibagulako Abamerika nga gwe Uganda n'obugamba nti njeetaaga, jjajja mwami tugeze nawanika omukono General Yoweri Kaguta Museveni aga nti Abamerika musobola ojjimpa, njagala kuntula ADF. Obawo obukadde obuli wakati wa 177 n'obukadde 2 ate esobola n'okweyongerayo. Kati abo babeera bakubaliddeko ne maintenance service yenna, kubanga Abamerika yadde nga baba bagikuguzizza togikola service togikanika. Bwefuna obuzibu bakubire be batendeka pilot wageno givuga si ya bulijjo. Okitegeera eyo bagiyita F35. Tewali kyakulwanyisa kyonna kyali kikoleddwa nga kya bbeeyi okujenkana. Esobola okutumbiira mu buwanvu bwa fuuti 5 mu bbanga. Eddukira ku kibayita Maachi 1 n'obutuntundu 6 kitegeeza nti edduka okusinga sound. Esobola okukola attack mu range ya kilometers 28,000 n'etandika okukubanga eri mu kilometers 28,000. Kakati yeeyo basajja b'Amerika tebayinza kutuula wansi nga egeza maaso n'okuba nti babuzeeko. Era tegedde nti kasatiro kennyini abakulu ku kitebe Pentagon bagenda maaso n'okuba nti beebuuza kiddala ekibaddewo. Maximum take off weight weba esitudde esobola okusitula ebyokulwanyisa nga bizitowa kilograms 29,900. Kati beebuuza erazeewa, era sente ezo zonna ze tufiiriddwa tugenda kukola tutya? Ebadde ki? Kika kya F35B byebitotono ebyenyinza okubuulirako munnaye. Katubaleke nga bali mu kuyigga tunaba tukubuulira ki ekidala ekigenza maaso n'okuba nti kibaddewo. Ebeeramu omuntu omu, pilot abeera omu era abaddemu omu bw'alabye nga embeera egayegaye kwegenda maaso n'okuba nti munnange yagibuuseemu nga yeeyambisa parachute
kwe kukirira wansi Nyonyi yo wekutte tebannaba America akolebeka nti bamanya bye bigenda masulu kuba nti bitambulira ku Nyonyi neetibwa F35 tutandikidde mu ggwanga America nenga mawulire malungi si malungi eri basajja battu America Nyonyi yabwe esinga okuba ey'ebbeeyi mu ezo zonna ze baali bakoze ate era nga mu mbeera y'emu mukwano gwange mu mbeera y'emu nenje baali bakoze esinga okuba ey'ebbeeyi ate nga mu mbeera y'emu esinga ebyokulwanyisa byonna ebyali bikoleddwa nga birwanyi mwebale kuliriza the inside story ensonga y'omunda tukutambuza siyonna mu bbanga ttono nnyo amawulire n'okwekennenya ensonga ssemasonga mu program the inside story ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN everywhere you go. Aba Apple Digital Experience 2023 bagamba nti muno gano kimanyi kakati osobola okugagawala ng'oyita ku mutimbagano YouTube, TikTok, Facebook nga okozesa essimu yo oba kompyuta yo jangu musomo guteekeddwa abakugu b'emitimbagano ogutuumiddwa Apple Digital Experience 2023 ogusookedde ddala mu Uganda ku Lwomukaaga ngenda ku z'omwezi 30 omwezi guno gwennyini wali ku hoteli Kotorio mu Kampala ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa zijja kuba paka olunaku lwonna kakati gwe omuyizi oba omuntu yenna ng'ayagala okuyiga okola otya ssente mu freelancing, online writing, blogging, affiliate marketing, ebooks, e-commerce, TikTok n'awalala jangu oyigirizibwe abakugu okuva mu mawanga ag'enjawulo bagenda kukusomesa essaawa zijja kuba 3 paka olunaku gye lunaazibira emitwalo 3 okuyingira VIP gijja kuba emitwalo 5 emmeeza emitwalo 30 era osobola okuwandiisa ng'oyita ku nooti 772 663 018 oba 073 95 ojja kuba ate omanya ebikira ku ebyo tukyagenda maaso ne inside story katujja obukabona tugenda komawo ate mukwano gwaffe tweyongerayo. Funa kabode super okuva mu MTN kati ku miwendo egikendeezeddwa ng'osooka kusasulako emitwalo 49 zokka olwo balansi omusasula empolampola nga buli lunaku osasula siringi 833 zokka. Weefunire kabode super ofune GB 2 eza data wa MTN ogw'obwereere ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kabode super kati okuva ku dduuka lya MTN lyonna okwetooloola eggwanga lyonna. Everywhere you go, MTN. Eno family bannange kizibu nnyo okukkiriziganya ku kintu ekyokuwuliriza radio tetukkiriziganya. Martha, radio giveeko Okusalawo ku ky'ekyokulya kyagaana. Gwe Martha, malawo emmere yo. Naye ate mwattu ekintu kiri kimu kyetukkiriziganyako ffenna ye Movit Family Soap. Sabbuuni akozesebwa bawanga amwagala nnyo olw'obunene bwe era n'obuwangaazi. Anti munnange ekonome mwagala nnyo olw'ensonga nti akuuma olususu nga luweweevu ate mmuka nnyo. Martha ne muto we bamwagala nnyo olw'akawawa akalungi k'alina buli omu musanyufu. Olw'okuba nti ab'omu maka go buli omu alina kyamwagalako. Movit Family Soap ye sabbuuni agwanira ab'omu maka go bonna. Movit all day confidence. Gwe omwami omwambazi w'omulembe guno kankwanjulira ekipya mu kibuga Badru's Boutique ye supermarket y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa omuli amasuuti, empale, amakooti, blazer ziri first class, tulina empale za kaki mu Dockers okuva e Thailand n'amasaati ga Van Hussein. Tulese amasuuti n'empale okuva e Bungereza, Turkey, France, Italy, Bangladesh, Thailand, North Korea n'awalala okuva mu badizayina ab'omulembe. Tutunda amasuuti n'empale mu bika bya Oses, George, C&S, Next, H&M n'endala mu size zonna ne fitting. Badru's Boutique tutunda kamukamu n'okusuubuza ne bw'oba oyagala container tugikuwa. Gwe omwami alina omukolo tukuleetedde amasuuti ag'omulembe n'empale eziri first class. Jangu ku Badru's Boutique ofune class empya mu kwambala. Tusangibwa ku Rosa Market okulirana Ovino Mall ku room B38 mu Kisenyi. Essimu 0773 33 7 6 oba 0701 69 7 2.
omuzadde olina omwana eyamala ekibiina ekyomusanvu siniya ey'okunooba ey'omukaaga nandiki olina oyo ataafuna mukisa kusomako naye ng'ayagala okufuna obukugu obumusobozesa okwaŋŋanga okusoomoozebwa kw'ensi eno nkwanjulira Seed Training Institute abalina courses ezitukana n'obwetaavu bw'omulembe guno omuli gardening and landscaping, decoration and events management, tailoring, motor vehicle mechanics ne courses endala nnyingi ku mutendera gwa diploma ne certificate ate ng'ebisale bisoboka buli muzadde ng'omuyizi ava ewala tosaanye kweraliikirira ku Seed balina ebisulo eby'omulembe ddala era ebiri okumpi n'essomero ekikusobozesa okusoma ng'omutima gw'okuli wamu weewandiise kati ng'okuba ku nooti 7 nooti 6 43 nooti 9 nooti 5 oba ku nooti 784 6 866 oba bakyalireko ku maka gaabwe agasangibwa ku luguudo lw'e Nakawuka okumpi ne Nateete. Seed Training Institute abaana baffe olufuluma batandikirawo kunoga nnusu. Bulijjo omusingi gw'ekirooto kyo mu kufuna ettaka okulikuuma wamu n'okulikulaakulanya gutandikira mu kukolagana n'abantu batuufu. 3 Ways Property Consultants Limited be bazze okukunaazaako ennaku wamu n'okufuula landlord nga bakufunira ettaka eriri ku muzuuri ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga Kampala okutandikira ku miliyoni 6 zokka. Kati funa ettaka eryesigika okuva mu estates zaffe eziteekeddwateekeddwa obulungi nga tukkiriza n'enkola ey'ekibanja mpola ku 3 Ways ekitwawula ku balala ettaka tulina lya byapa byokka era nga tukuyambako okukola ku nsonga endala ezekuusa ku ttaka omuli land surveying and documentation, land settlement, farm management n'ebirala bingi. Tukyalireko kati mu maka gaffe agasangibwa ebulaba ku Mityana Road ku kizimbe kya HB Complex oba okutukubirako ku nooti 752